Bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye, twebaza Katonda oyo aw'ekisa atulabiridde okuyitamu eyo yonna embeera. Katusabire. Katonda waffe, tewali ayinza kwanganga kwogera bigambo bino okuggyako ng'oli wamu naye. Kyekiseera oyise eryanda ku byumwa gyange, kyekiseera ggulewo amatu gaffe ag'okungulu n'ag'omunda, batuwuliriza n'abali wano bonna basobole okuganyulwa mu bubaka buno, era tweyanziza kubanga gwe tusaba mukwano gwaffe era okikoze ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Wabaddewo abakugu bangi abatunuulira enteekateeka za Yesu, abamu ne beewalirizibwa nga bakozesa amagezi gaabwe ag'obuntu ne bakuba ebituli mu gavumenti Yesu gye yateekawo eyasookawo. Olw'okubanga yatulekera eddembe ng'omuntu asobola okwogera ky'ayagala, asobola okukola ky'ayagala, balina eddembe okukola ebyo. Newankubadde ng'oyinza okukola ebirungi bingi, tekigaana abantu kuba bituli mu byokola. Abantu baakuba ebituli mu nteekateeka Mukama waffe gye yasettinga. Naye bw'ogenda okwetegereza, ate n'olunyiriri lugamba nti nano muliwo babuweebwa maki. Omusajja omu yakuba ekituli mu nteekateeka eno, bamuyita George R. Knight. Yagamba nti Yesu oba omufudde musomesa n'omuyita omusomesa, Yesu ye musomesa eyalimu okusomesa. Ensonga ze ezikaawa bwe zityo yazeesigamya ku bigambo bye ngenda okwogera, ng'ensonga yeesooka agamba nti bwe yatandika essomero lye yatandika n'abayizi 12 bokka. Abayizi bameka? N'abasomesereza emyaka 3 n'ekitundu ezifuna diguli, emyaka egifuna diguli. Naye ng'asomesa bameka? 10 bameka? Emyaka emeka? 3 n'ekitundu. Oluvannyuma lwa koosi ne mu kiseera kya koosi akitegeera luvannyuma nga bwe yasomesa tebaategeera n'ekimu. Buli lw'osomesa abantu ne batategeera, abantu bakwesyoninga ensomesayo. Tulina omusomesa yatusomesaako musomo gino egya leve eya waggulu. Musajja yava mu Amerika eyo n'atusomesa mu University ya Adventist University of Africa nga tuli Nairobi eyo, ng'ava mu Biblical Research Institute eya General Conference. N'atusomesa n'atuwa ebibuuzo, ffenna ne tugwa nga nange mwendi. Siryerabira omusomesa oyo bwe yadda enkeera n'azinga bw'ati emikono. Where did I go wrong? Tell me. Where did I go wrong? Kati olw'okuba teyatasomesa bato, ensonga ne zitandika okuvaayo. Opapa oyogera nnyo, oyogera betategeera, totulinda ne batandika omuwa ensonga zaabwe. N'agamba, okay, I'm sorry. Byonna ebyo mbisazizzaamu, nja kuba tesetingira tesiti endala. Naye kamala okwongera mu wiikisi 2 nga mbasomesa. N'atusomesa nga tatupapya. N'atusomesa ng'ebigambo byatula bulungi. N'atusomesa nga atuwa ebbanga okwogera naye. Bwe yatuwa twayita, nange nayita. Naye ono Knight agamba Yesu emyaka 3 n'ekitundu gyamufa buki? Bwereere. Okumanya byamufa bwereere, alina ensonga zaawa ezaalaga nti byamufa bwereere. Esooka ti ne ku lunaku lwe yakomererwa nga tanamala kutuuka kukomererwa, ng'amalako ttaamu bw'ati bw'agenda e Getsemane ng'abalaga obunna bwe bugenda okutuukirira, musabe nnyo muleme kuyingira mu kukemebwa. Agenda okudda mbagambye okusaba nga bakoze batya?
byasomesa babitegeera abakwata bwe bajja akitegeera luvannyuma nga nabano balina n'ebiso. Peetero n'asowolayo ekiso, omusajja eramufumita, Katonda n'atuyasira neyeewogoma n'amusalako okutu. Ekyo ekiso kyali kisala. Agenda okulaba nga bwe yasomesa tebagize eki okumanya tebategeera. N'akola kye bayita super miracle. Omusajja omu yawanika emu ku super miracle Yesu yali akoze kwe kulonda okutu okuvuddeko n'akuzzaako immediately nga tapimye. Nga tapimye. Kigamba omusajja ono naiti akuba ebituli ayongera 12 be yalonda ng'ogyeko kubanga nabo beebaka bwe basi. Omu ku bo ye yamulyamu olukwe. Omu ku bo ye yamulyamu olukwe si ye Yuda. Omulala gwe yali yeesiga ennyo abamuwandisa bamuwandiko baga nti ye yaduumira banne n'abaga nti wano wafiira muloge. Ne bateekayo lulimi lw'ennaku zino ne batema. Ani yabaduumira oyo? Peetero. Omuwandisi omu agamba nti what a disappointment. Lumu okumanya nga abantu bano baali bazibuzibu yakozesa ekigambo ekitali kirungi kukozesa. Kale nagambye wabeerewo omusomi wange wano ansomera mu kitabo kya abantu bano engeri gye baalimu Luka 24 onsomere olunyi lwa 25 tuwulire envuga gye luvugamu. Genda ku lwa 23 awo tuwulire 23 tuwulire bokka bwawo. Bwe batasanzeeyo mulambo gwe ne bajja ne bagamba nti mulamu. Abamu ku bannaffe balaze ku ntaana ne basanga nga biringa abakazi bwe babagambye. Kyokka ye tebamulabye. Olwa 25 awo Yesu n'abagamba nti basirusiru mmwe era abalwawo okukkiriza byonna abalanzi bye baayogera. Kristo yali tateekwa kubonyaabonyezebwa ebyo byonna alyoka ayingire mu kitiibwa kye. Bw'obanga oyagala okutegeera amakulu ga statement eyo funayo omuntu nga tuvuddemu omugaye nti musirusiru gwe. Kyonoofuna kyombuulira mu lesoni ey'akawungeezi. Bw'olabanga abantu obatya abalala abali wano nga tobasobola tuukirira mukazi wo oba tuukirira balo omugambe naye musirusiru gwe. Olitegeera amakulu g'ekigambo ekyo. Ekyo kyolabye nga kizitowa gamba baki naye nga kyabavunaana kiki kulwawo okutegeera. Nina Bayibuli wano ez'enjawulo. KJV egamba all fools and slow of heart. NLT egamba you are such foolish people. You find it so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures. Oli kakugamba ekyo awo lwatuuka mukyalo munajja mu ofisi yange naye nga munyiivu akaaba. Nimugamba okaabira ki ate nkulabye ojja ne balo si yakuleesaawo mu motoka naga nti yandeese konze okaabira ki ng'obadde ne balo akukubye tankubye anvumye angambe naye tutegeera olwawo kutegeera nze amusalidde n'abaana nze ekitegeeza bulijjo abeera na musiru nangamba nti sitegeera ngwawo kutegeera. Kyenva mubuuza nti topiki evudde kuki. Tubadde mu motoka konze ng'ani avuga nti ye avuga bulijjo ne kati nze gwabadde awadde nze nvuga. Kiki kyokoze ng'ovuga emmotoka ninye ku kigenda maaso nga mbadde ntekwa kulinnya ku kiziiza n'entomera
konze balo yakuyigiriza emmotoka. Konze ekyo nakisoma mu ttendekero. Bw'oba oyagala okuvuma mukazi wo oba oyagala amaka gaffe muyigirize emmotoka. Kaakati olw'okubanga lyamuyigiririza ebbanga ate atuuka atya mu kifo ky'okulinnya ekiziiza n'alinnya ku muliro. Kati emmotoka agyonoonye namuga naye naawe olwawo okugira ki? Omusirusiru gwe. Amaka gayinza okufiira mu mmotoka. Mukazi mutwale mu driving school. Bamuvuma obusiru naye nga muvuma si yamuvunanyizibwako. Yesu yatuuka naye ekiseera ne bamukaluubirira. Oluusi yannyonnyolanga ne badde bane ne bamugamba ssebo obadde oyigiriza ku ki? Naye baamukaluubiriranga agenda okuwulira topiki yaabwe nga beebuuza ani mukulu. Asomesa bwakabaka bwa mu ggulu bali ku bwawa. Ate be basomesa n'abantu ewaabwe. Omusajja kyava awandiika n'agamba nti Yesu yafeyiringa. Tuba tukyali ku ekyo. Oyo yawandiika atiko eyo. Omusajja omulala n'awandiika si atiko kitabo kiramba bamuyita Philip Yancey. Yagamba nti kituufu abantu be yalonda baali bakyamu. Number 1, gw'olonda atya abantu abava mu bifo ebikyamu. Yalonda abasajja bava e Galiraaya, bonna bava Galiraaya, mpozi omu ku bo atavaayo ate Yuda, naye abalala bonna bava Galiraaya. Galiraaya kifo ky'abayeekera, freedom fighters, rebel groups. Wabayo ebifo bye tubeera nabyo mu ggwanga nga kafaako kazibuzibu. Nga kaki? Eyo gye yapiikinga abasajja be n'abajjayo eyo. Ate nga bajjayo bo si babbeeyi nnyo, bantu ba bulijjo, ordinary people, peasants. Kigambibwa nti nga gye bavudde wala nnyo okuva ku capital city Yerusalemu. Era omuwandiisi omu yawandiika, Philip Yancey agamba nti kyakabi nnyo okubanga omuntu ava wala nnyo 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 ne capital city. Mukirowoozeeko, kyakabi nnyo. Kubanga civilization yegenda ekendeera buli weyongera okuvuga. Kambategeeze omwana owa Pitu asomera wano e Kampala n'owa Pitu asomera waffe ku kyalo gye banzaala bonna bali mu Pitu. Naye baaki? N'enjogera yaki? Gyokoma okuvuga nga okwata lyonna erigenda ewammwe abava ewala nganze mubitegeera. Era kyova olaba ffe twajja eno tufuba okwebezaawo ne twebeereramu. Baleme kutwawula nnyo. Era ffe tufuba osanga tumanyira obuguudo okusinga abazaalibwawo wano e Kampala. Lwaki? Aga nti bano baali bava wala. Unsophisticated, uncivilized, backward culture. Tebabitegeera nnyo. Gyokoma okuva ewala oluusi ebintu ebibeera mu kibuga tobitegeera nnyo ne beziba mbaga ne beziba pata olaba ng'omuntu gambama. Era ku mbaga tusirika ne tubaleka. Baze ku mbaga ya mwana we baleke bayole emberenge bagende. Muleke asibeko keeke nafuna akatambala ke n'asibako. Baleke basibeko. Nsajja ennaku zino yayimba olimba mbu n'abadde ne boolaba mu Kampala baali banaku. Sinzira gye tuva tuba banaku. Abantu bano baali nga n'Olwebbulaniya lwennyini bayita Olwebbulaniya ate nga nalwo tebalwogera bulungi. Baali nga ne mu sinagooga zaabwe tebakkirizibwa kusoma Torah kubanga baali teboogera bulungi. Ne bwe boogera Aramaic olulimi lwali awo naye nga balina poor pronunciation bwe bayigirizwa. Be 12 buli kyavaga nti kyevaava tebakola bulungi gye yabapiikinga. Baali baavu nnyo. Basebo okuba ne gurupu yo n'oba nga oyogera ku nsonga ng'eri ku siringi 10 n'oyagala tufune 10 mbalage bensomesa nempita abakadde bano kakati nga benze wano nga nina kyenjagala okuyigiriza nenjagala okuyigiriza ku kifaananyi ekiri ku siringi 10 abakadde abo nebulayo alina 10 mu nsawo oba ne ssente yonna baba beetaaga okuba abakadde b'ekkanisa abatasobola kutaasa muntu. Yesu yali ayigiriza n'abulwa ssente nga ye tazirina ekyomutawana nga ne byeyakuŋŋanya nabo tebagira ki. Bagenda luddawo okufuna ssente mu nnyanja n'abasasulira n'omusolo. Bano abasajja n'emmere gye baalyanga mu nkola ey'ekyavu
Katonda gye yali yateekawo. Manyi Katonda yali yateekawo enkola ey'ekyavu nti bw'oba okungula akasoolo olekayo, bw'oba okungula ebikajjo olekayo, bw'oba okungula engano olekayo, abaavu ne balya. Kyova olaba nti bo baali ebirimba ne ku Ssabbiiti ne baliirako kubanga baabeeranga mu nkola eri abaavu. Bwe yaagala okutambulirako ku ndogoyi nayo yeewola neewole nga baalina tebalina ssente. Ekinewunyisa ekirala nga bonna, si bonna naye abasinga obungi tebaasomerako ddala. Soma Bikolwa by'Abatume Essula 4:13. Tusomeko abatonotono. Bikolwa 4:13 wagamba watya? Bwe baalaba obuvumu bwa Peetero ne Yowanne era bwe baategeera nti be bantu aba bulijjo era abatali bayigirize ne beewuunya era ne bakizuula nga baali wamu ne Yesu. Oli nagandi naye oli muntu wa bulijjo nnyo. Baazuula nga tebaakola ki? Tebaasoma. They had no education. Yensonga lwaki Yesu yayigirizanga ebintu nga bibalema okugoberera bambi. Lumu nagendako ne mbuulira enjiri, oli yajja n'antwala nga wantu wayagala okusomesa yabuulirawo, yakolawoko effort abantu ne bamuwakanya ne bamuwangula nga tebakkiriza nti Ssabbiiti ya Saturday ne wabeerawo okuwakana kw'amaanyi. Kati kyava ajja nannona nze ŋŋende nnyambeko mu lukuŋŋaana olwo okunnyonnyola abatuuze nti Ssabbiiti ya Saturday so si ya Sunday. Neŋŋenda n'ebitabo byange, neŋŋenda ne kalenda, neŋŋenda ne dictionary ne encyclopedia. Ŋŋenda okutuuka wali ŋŋenda okunnyonnyola bwe nabuuliranga Ssabbiiti ya olunaku lw'omusanvu Essabbiiti ya Mukama n'oddamu nti amiina. Yawulwa omukisa n'alumulyako n'atukuza amiina. Nga ndowooza nti bantegeera. Kaakati nzijjayo amaanyi gonna nteekawo kalenda. Edda tetwalinanga PowerPoint gwe wewandiikira ku blackboard. Nga mbinnyonnyola bulungi. Kati bwe ŋŋamba omusomi wange nisomera mu dictionary. Bano dictionary bakimanyi gye kyava. Encyclopedia. Kale ku lunaku olw'omusanvu ne azukira ku lunaku olw'olwebere. Amiina. Paka omulwambuuza nti kale obanga olowooza nti Sunday lwe lusooka nga si Ssabbiiti lwaki lumyufu? Nnyonnyola facts aleeta bitakola makulu. Lwaki lumyufu? Sebo kati nga ngenda okulaba nga dictionary terina maki, encyclopedia terina maki, kalenda terina maki. Terina. Yesu yasanga obuzibu n'abaana abayigirizwa. Kyova laba bwe bazza omusango ne bakola ekyamagero kino eky'okutambuza omulema abadde ku luggi. Mbw omusajja ono yali abadde bw'atyo for the last 40 years. Myaka meka bwe yazaalibwa bamuteekanga okufuna sente. Peetero ne Yokaana bwe bajja ne bagamba ffe tetulina sente, tetulina kye tugaba. Mu linnya lya Yesu kola ki? Haleluya. Musajja n'atambula. Ate bwe yatambula teyagenda ka, yayingira mu church. Era musajja mugezi nnyo. Kati abantu bonna ne bakyankalana ne bagamba twagaana omuntu okwogera ku linnya lya Yesu. Ani alyogeddeko? Ne bajja ne babakwata bano ne babagalira ne basula mu kkomera. Nkera ne bajja. Ate mu kifo ky'okusiba gwe baavumudde ate basiba bano abamuvumudde. Naye bwe baali bababuuza ebibuuzo nga omulamuzi agezaako okuleeta mwamenye etteeka namba 7 akawaayiro namba 12 ba. Bano ne bamutunuulira bati. Nannyonnyola asoma amateeka agali publiki yeeyo nga bamutunuulira bati. Bwe nagendako ekigo nabuuza akulira eddwaliro ekkomera eryo eddako si mulembe guno naye nga ndi Musumali najja Nankumbi. Ne mbuuza akulira ekkomera mu kiseera ekyo timusinga kusiba bantu ki? Okusooka mbalabye n'aŋŋamba nti abasinga baba bavubuka. Konze ekyo kyo nkirabye. Naye ate abavubuka musinga kusiba kinampa abantu abasinga okusiba bamirundi 2 mu mulembe ogwo simanyi byakati. Nanga tusinga kusiba baavu. Ekyokubiri n'abataasoma. Omukulu w'ekkomera yanyiziramu baavu n'abataagira ki? Kati omanyi omusumba omubuuliza abeera munnamawulire awo nenywera ne mbuuza nti lwaki abaavu n'abataasoma. Nagandi kankunnyonnyole. Azza omusango ne bamugamba nti
guno musango gumala aleeta 50,000 naga nsizirina nga tazigiraki ne bamutwala kwero situ oba okyawadde 5 kwero situ ne bamusaba mutwalo nakatolaba naganye 5 asubira kugombolola si gye bayita ngero si 3 agenda okwewulira ffe eri ewaffe ng'ali Ssentema Mukomera buki bwavu konza ate nzisa ku bataasoma nti abataasoma afunyisa omuwala olubuto bamugamba ensonga katuzimalire wano ofunyisa otya omwana ono omuto olubuto naga nti abadde asoma wa ne bamugamba nti ssebo omwana tannaweza na myaka bwegiti ejaki kweri ebbeere kati reasoning gyakozesa bambi ya butagiraki tamanyi tteeka lyazizza eyo essawa yakugwa wansi bannange bamunkuba ku mugongo mukube bannange bakino bekibanja mutwalako oludda mutwale yekaŋŋansa nezza musango ki yabadde muka musajja namusanze busanzi yakubye enduulu kakati abataasoma balina ekizibu ekyo kati be bano Yesu bagamba balina mu gurupu kati kambaddeko eri kati kyebava bagamba omulamuzi nti omusajja bamuyita Gamaliyeri n'agamba omulamuzi ssebo w'ekitiibwa omala biseera okuwuggana na bano byonna by'obasomedde akatundu namba 5 akawaayiro bba tebabigize eki era bakutunulire bwewuunya by'osoma abasajja bano nze mpa amagezi wali omusajja wamitanga Suda yava wano n'ateekawo gurupu ye bwe yafa byakoma Yuda n'asituka bwe yafa byakoma bano basajja tubaleke omusajja oli gwe baboogerako bw'abanga ddala tebikola ebya Yesu bijjagira ki naye nange saagala mubateere bwereere kyemma mukola olw'obutategeera bwabwe nnyo mubagalamize mubakube ekibooko mubaga nti muddangamu nga babagalamiza bw'osoma essula ey'okuna nsomera olw'17 olw'18 olw'19 naye okukiziyiza okubuna katuyite abasajja bano tubakangise baleme kweyongera kwogera na muntu n'omu mu linnya eryo 18 awo ne babayita ne babalagira obutaddayo kwogera wadde okuyigiriza omuntu n'omu mu linnya lya Yesu. Peetero ne Yowanne ne babaddamu nti mmwe muba musalawo ekirungi mu maaso ga Katonda kuwulira ye oba mmwe. Olwabiri ffe tetuyinza butayogera ekyo kye twalaba era kye twawulira. Kaakati njagala kubategeeza abasajja ne babagalamiza ne babakuba kibooko ne baga nti muddamu okubyogerako. Buli yavanga wansinga bwakaaba naga nti Mukama yeebale naffe ne tubonerezebwako olwa Yesu. Haleluya! Bakabanga bakaba haleluya! Mukama agulumizibwe Yesu. Yesu waffe afuga. Ne kibooko babakuba za bwereere n'etteeka baalimenyera naawe babakubira. Aba Yesu be yawa omulimu. I tell you. Tewandibaddeyo musajja mu Yonaani. Greek. Bw'osoma mu biseera by'Abayonaani tewandibaddeyo amala biseera kukkiriza bantu bano kubeera mu bukulembeze bwa kkanisa oba obw'ekitongole ekirala kyonna, kubanga Abayonaani bakkirizanga nnyo mu magezi, brain, physical futures, maanyi. Toyinza kulonda cabinet n'olonda abaferia abatasobola kwetegeerera. Ne bwe wandibadde ggwe nga gwokulira abazanyi b'omupiira, gwe kapiteeni alonda ttiimu eneewangula, olonda bateebi, olonda bazanyi, si bwe kiri bannaye, omala nakubatunuulira nakubagezesa. Oyagala bateebi, oyagala banaakola kituufu. Twewuunya bwewuunya nti Yesu
eyo ttiimu gye yakwasa ekkanisa ye okugikulembera n'okutusona ku lwaleero. Haleluya. Kati nzirayo ku kye nabadde njigiriza. Abasindika, mutegedde ekika ky'abantu bakola atya? Basindika. Nobategedde babambi. Ate n'abasindika mu mulembe omuzibu. Wulira mulembe gw'abasindika. Abasindika nti mugende enjiri mugitwale mu nsi yo. Bano ng'ensi yonna bagisangawa? Babazaala Galilaayo, bamanyi nnyanja zaawo, bonna bazaale ba ku kyalo, tebasomokangako mugga kusukka ogwo. Kati obagambe bagende mu Samaliya be bawalana, bagende mu Buyudaaya bwonna, bona okutuuka ku nkomerero y'ensi. Omwandiisi omwaka nti enkomerero y'ensi yali emanyiddwa by then was Rome. How do they go in Rome? Tebalina ssente, si bayivu, bonna olulimi boogera lumu lwa ku kyalo, bonna boogera lumu, bafaanagana. Naye abasindika mu kiseera nga n'omulembe muzibu, entambula tewali nguudo, kutambula kuyita mu malungu, kuyita mu nsozi, kuyita mu nkoola, kuyita mu misenyu, kuyita mu batemu, kuyita mu mawanga makalubo, mu nsolo enkambwe, mu biwuka eby'obusagwa, mu nnyanja engazi, nga bakozesa amaato agagatta ensi. Omulembe gw'abasindikiramu gwegwo nga tewali radio, tewali TV, tewali simu, tewali email, toyina internet, toyina ddwaliro, toyina kitabo, toyina kirawo ky'oweereza, n'abandi wandiseemu tebamanyi. Ekyewunyisa, tebaalina bikozesebwa naye baalina omuwanika. Esajja bano bagezigezi ku kya ssente. Tebaalina headquarters naye nga ssente bayita nazo ndowooza. Bagenda okufuluma mu nsi ng'etteeka eribagaana okubuulira lyayisibwa dda. Kyoteerabira nga baali bazza n'omusango ku kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abasoma Bayibuli n'ebyafaayo bya Bayibuli mutegeera bulungi nti kyali kizibu Yesu bwe yafa, bwe yaziikibwa, yateekebwa buteekebwa mu ntaana, ne bateekawo ejjinja ne bassaako siiru ya kabaka. Malayika bwe yajja n'amenya siiru, n'ajjawo ejjinja n'alituulako. Bano yava mu kibinja ekyamenya siiru, kubanga be baali emabega w'ensonga eyo. Abalala baga nti babba mubbe, abalala baga maki. Kati abasajja bano baali bakola batya? Baali bakubuulira batya? Nsoma olunyiriri batuwadde. Yesu kyava abagamba, bwe muba bakubuulira njiri, muliwe babwebwa amaki bannaye, mugendere mu kintu kirala naye kye mulina tekikola. Temulina ngeri gye musobola kukikola, muli banafu nnyo. Ekinsanyusa kye kino, kwe kumanya nga benjogera nabo abatudde wano n'abandaba n'abampuliriza mwenna mukimanyi nti Yesu naffe yatusindika. Haleluya. Bameka be yasindika, aga nange yansindika. Kakati kankubuuze, edda ewaffe eyo abantu baalinga balwana, naye ng'oli agamba munne naye gwonkiza kiro. Edda nzijukira nga tuli batoototo, ng'okakasa ng'omusajja w'amaanyi ng'ajjayo n'eŋŋuumi naga nti giwunyeko. Nzijukira nga tuli bato nga tusalawo n'akagwa, bw'oba oli musajja kakole katya kabuuke. Njagala kubuuza gwe ali wano, gwe muli bwe weekebera bali be mbadde njogerako tubamaze obbasosoggola, obakiza kiro, obakiza ki, obasukka ki? Gwe atudde wano olwaleero nga tugenda n'omubala nti ayibirigo nja kugenda, omanyi gy'olaga? Kanziremu, omanyi gy'olaga? Bano yali abasindika kubuulira njiri, naye omanyi gy'olaga? Nsomera Befeso 6:10-12 yanguya. Omanyi gy'olaga mu lugendo luno olw'okulwana? Agamba tetulwanyisa bantu buntu. Exactly. Wabula tulwanyisa amagye
g'emyoyo emibi emyoyo emibi egy'omu bbanga egy'omu bbanga egy'abakungu egy'abakungu egy'ab'obuyinza egy'abafuzi ab'omu nsi eno ey'ekizikiza n'olwekyo mukwatenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Werekererawo banaasomayo agamba tugenda naffe tusindika okubuulira enjiri alo naye agambye nti gye mugenda temugenda kulwana n'abantu buki mulwanyisa magye mu vanjiri ekyo kyennyini kyayogera akigamba mulwanyisa emyoyo emigwagwa egibasukkiridde bw'aga nti tulwana n'abantu buntu kiki kyagaya aga nti kubanga abantu bangu okulwana nabo why bakoowa bebaka berabira signals lumutwali awantu nga batukkiriza tuli mu lutalo batukkiriza okugenda okusaka emmere ne tukomawo tulina omugga gwe tuyitako naye nga waliwo abasirikale abayeekera bakuumawo ne tugenda eri bali abasajja ababaaya naye nabo nga tubabaza ne tunogesa emmere ne tukomawo eno naye lumu ekiro ekimu abamu ku bayeekera bennyini ate baali bavudde mu kambi endala nga bagenda kugenda kuyita waawo fe we tuyita naye bwe batuukawo omusajja ono akuuma eno n'agamba sumama kitegeeza ki mu lulimi Oluganda olwagamba nti sumama bali bonna abaali bajja ne bayimirira olwayimirira amasasi ne gayiika ng'enkuba naye nga bano baabano purobulemu evudde ku ki purobulemu beerabira sigino baali baayisa mu kakodyo kaabwe nti bwe tukugamba nti sumama bw'oba waffe so nga busonzi bwe baayimirira bano ne bategeera nti bano balabe balabe mufiiridde obwerere kwerabira signals tubayitwa abayitangako bwatolooza twandibadde balamu twatolokanga nemuyita ne ku nkambi nama ne mugisalako kubanga beerabira signals beebaka bakoowa agambye tulwanyisa setaani myoyo emigwagwa bwe tugenda okubuulira enjiri mwe abali babuuliddeko mulaba kye tulwanyisa kyavudde akugamba nti gwagenda okulwana kukakasa togenderawo togiraki togenderawo kubanga mugenda kulwanyisa setaani kubuulira enjiri mulwanyisa emyoyo emigwagwa ebiteega emizimu emisambwa ebitambo ebiri mu bantu ebirabwa n'amaaso n'ebyotolabye ebitwalo tulimu njagala kuddayo eri gye nabadde owulira ozitowa nnyo mu by'omwoyo wezizeemu akatambi ewuwo ekkawekka singa gw'obadde owa makisi ez'abakozi obulungi mu by'omwoyo nga gw'omaakinga ku 10 wandyewadde mmeka engeri gy'ofukamiramu engeri gy'osabamu singa tuzze mu eriya y'obwesigwa ebirabo n'ebitundu bye10 bwe weepimamu weka teweetagana mulala kukebera muwala gwe singa tufuna omukisa olwaleero gwe neofuna kisiraani ne batukubira ebyo byonna by'okoze mu wiiki 3 zokka eziyise ne babiteeka ku sikuriini wano nga malayika oyo ye muzibu yali koodinga byonna biwaakakolako ye lwaki tugamba bawala ffenna abali wano batuteekako kinoomu ojja kutunulira mukazi woddukewo ojja kutunulira balooka akasenge ensinzibu singa banatuterako sineema ez'ebyo ebibeera mu ofiisi yo singa banatuterako sineema ey'ebyo ebibeera wookolera singa malayika alikodinga abadde ddala akitumukkiriza mu lukiiko lw'abakadde baga nti essaawa eno yakwaza butukuvu bw'abakadde ba wano mu Wakiso katusandike n'omukadde omukulu yandiwanise n'aga nti musooka omutoototo galazi teweeteekera singa bataddewo sineema neeraga endagaano ze tukoze neeraga ebirayiro neeraga ebikolebwa mu mmotoka zaffe bwe bamala okulaga sineema ne batugamba nti kati mugende mu nsi yonna mugende mutalaage mubuulire tewandisigadde mu katebe muyimbi gwe nkwagala nnyo kubanga gwe otulaga Yesu n'omusonga kooti
era nze buli we musonga ntunulayo nendabanga ajja. Singa tukkiriza laga sineema n'alaga olunwa olwo asonze naye n'atulaga ebiva emabega we, twanimukkiriza ddemu ayimba oba awuubise. Bassebo ne bannyabo, nze nzikiriziganya n'ebigambo bya Mukama waffe bw'agamba nti bwe tuba baakubaako kye tukola ng'ekkanisa tuweebwa amaanyi amalala. Bameka bakikkiririzaamu? Nze nga Samwiri kyova laba nagamba abantu natandika kubuulira binnyamba. Bwe mba wagendako mu maaso mbe mu Kristaayo mbuulire nkulembere neetaaga amaanyi amakiba naye. Kyova laba bulijjo ŋŋamba abantu nti bwe tulituuka mu ggulu nzikiriza nti alisalako alibeera omu ye Yesu Kristo Mukama waffe. Tetusobola kusalako. Olw'engiiri 3 ezigenda okwewuunyisa abaana b'abantu. Nti bw'olituuka mu ggulu ogenda kwewuunya nnyo. Abantu bwasuubira okugenda nga tebagize eki. Ogenda kwewuunya abasajja bali bakuba n'emmeeza ne babuuka. Abaayo ebibanja byabwe n'ettaka ne bazimba amakanisa ne bakola ki? Abayimbanga babuuliranga ennyeenye ne zigwa zikunkumuka nga tebaliyo nakatono. Ate weewuunye nnyo wali tosuubira bw'oliba otuuse weewuunye ng'obalabayo. Abasajja baakomerera omubbi, si mubbi yali mutemu gwe baakomera ne Yesu. Bwe baba baakutuuka bagenda kwewuunya okulaba omusajja oyo nga y'omu ku baweereza mu ggulu. Weewuunya abatagenze ne weewuunya abagenze. Naye kyosembayo kinjagala okuyigiriza naawe kyogenda okwewuunya y'engeri gy'otuuseeyo. Woowe ogenda okulaba nga naawe okoze otya? N'osiriikirira nga gwennyini weewuunya. Tebandabye bulabe. Bamalayika bano baatugaa nti waliwo abawandiika tebaamanya bye nakola. Nze obwange ntuuse ntya mu ggulu. Bw'olimala okutegeera nti otuuse lwa kisa kya Katonda tuligwa wansi tugamba nti mutukuvu. Haleluya. Nze nzikiriza neetaaga amaanyi amaki. Eno ensi yokka 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 kye tuyiseemu weetaaga amaanyi amaki. Okunyikirizibwa kyova olaba ssebo ne bannyabo nga mumaliriza njagala kusiima Katonda atusaasidde n'atukendereza ku COVID-19. Bameka baga nti Mukama atukoze bulungi. Mukama n'atusobozesa okudda mu makanisa. Osiriikira n'ogaa nti bannayuganda twamuwaaki. Kituufu tubadde n'olutalo eyo lwe mutamanyi nga tulina debate ka meeting tuzizzeewo tudde kuva kyo ng'obululu obusinga bugamba tudde kuva kyo naye ngetwebuuza ddala abantu baba basinza. Are we not giving information? Tuyinza okuba tuwa information naye ng'abantu tebagiraaki nga tebasinza tebalabaganaku tebafukamira tebasinza. Abamu balaba TV nga bali ku buliri bwabwe bali mu ddiro lyabwe tayamba ddingi nakisingako awo atunula nga bw'atunula. Eyagenza okwenda kimugaana okulaba TV, kimugaana okuwuliza Prime Radio, kimugaana okubeera ku intaneti n'agirengera nga ali ne muganzi we n'ebirala byonna byakola. Kofa atuzeeyo Mukama tusaasire. Mukama n'akituwa. Haleluya. Olaba ku bulwadde buno okwata ku mutima noga nti oba nawona ntya olumbe luno nga singa lwakukwata abamu nga ne bo batunda bibanja by'ab'ekika kyo bonna tovaayo omulambo gusigalayo wali. Naye Mukama n'atuwonya. Haleluya. Abenyokeza obukomera ne kalitunsi enniimu. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bw'olaba tusiriikirira engeri gye tuli bakaawonawo ffenna bwe tulisiriikirira nga tusemba kabaka obw'omu ggulu. Nga twewuunye engeri Mukama gy'atuyambye ffe abataali na ngeri. Nze yasamirako, gwe yakuba ku nsaasi, gwe yanywa n'ogwa ku kkubo, gwe yazaala mu buli muntu, gwe yeegaana be wazaala, gwe alina emisale, ajjudde enkovu ez'obutali butuukirivu, gwe yakola ebyefujjo,
eyakola ebyobuseegu naye ne weesanga bwesanzi ng'oli mu ggulu. Aleluya. Waliwo wengenda okukoma, ensi eno yatagaza omuntu gwe saagala kubagamba nnyo naye nga nteekwa okuba mugamba. Mbamugambe. Ensi eno yatagaza Mukama waffe Yesu. Luka 1:1-2-3 n'abaawukanako ebbanga nga wakasukibwa ejjinja n'afukamira n'asaba. Ani oyo bannaye? N'agamba Kitange bw'oyagala nziyako ekikompe kino. Njagala naye nga ggwe kyoyagala gwe kikolebwe. Kasooke mbuke ngende kulwanamu ennya. N'afuba ng'alumwa neeyongera okusaba ennyo. Entuye zino zibanga amatondo gaki? G'omusaayi. Nga gatonya wansi. Lwembuse lugamba malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ava mu ggulu n'amussaamu amaanyi. Amiina. Ensi eno buli muzaale yeetaaga amaanyi agava mu ggulu. Buli anaabuulira enjiri yeetaaga amaanyi agava mu ggulu. Bassebo ne bannyabo okuggyako nga tukwatiddwa ku mukono tetusobola kutuuka. Katusabe. Katonda waffe omulungi, twasoose ne tuyiga nga birabika nga binyuma okuwuliriza. Era twalabye obunafu obuyitirivu obwaba atusooka nga tetumanyi bye wabiwandiika biyigirize ffe. Naffe tuli banafu abawedde emirimu. Naffe tufaananira ddala abayigirizwa. Naffe tulwawo okutegeera. Kubanga n'okutuuka leero tulinga nga Peetero tetukyukanga bangi. Tuli banafu abawedde emirimu. Tuli banafu abawedde emirimu. Kati ffe abanafu abawedde emirimu bino bye tugamba nti nja kugenda, tugenda wa? Ekituleese oyogere gye tuli. Naye ne malayika oli yazzaamu Yesu amaanyi atuzeemu amaanyi. Wano waliwo Setaani banyigiriza n'abalinnyirira mu bbanga lyonna eriyise. Setaani n'alinnyirira. Abo tebakyasobola kubeera bikozesebwa byo okuggyako ng'obazizzaamu amaanyi amalala. Tunafuye n'abakyala baffe ne bamanya, abaana ne bamanya, n'abaami baffe. Tunafuye ne ku mirimu. Tunafuye ne mu kyalo gye tubeera. Obanga tunafuye ku ebyo ebitono, tunaayimirirawo tutya mu kiseera ekijja mu maaso. Ekkanisa eno buli olukya tusemberera okujja kwa Mukama waffe. Tusemberera okubuulira okw'amaanyi okwakasamameme okuyita abantu okuva e Babuloni. Obanga tulemeddwa leero okuyita n'abakola ababeera mu mayumba gaffe ne betukozesa nga batulemye okusikiriza ne betukola nabo batulemye okusikiriza. Tunaŋŋanga tutya okubuulira enjiri okuliko amateeka amakakali agaliko ebibonerezo ebikakali. Tulabye ebibeerawo mu mawanga gye bagaanye okwogera ku linnya lya Yesu ng'abantu babatugumbula olw'okwogera ku linnya eryo. Obanga ffe tunafuwa tewali tteeka bwe linaabaawo Mukama okwasa abalabi bonna n'abawuliriza. Ffenna nga bwe twazze wano tuzze ku filling station tujjuzibwe amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Tuwe ekiseera ekirungi, tuyigirize, tujjuze, tube mu ssera sigala ng'okyatuyigiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.